ekintu ekiyitibwa EFRIS. EFRIS si musolo omupya. EFRIS teina ekintu kyonna kyeyandibadde ekyusamu mu by'okuwa omusolo okuggyako nga bw'oyogedde. EFRIS ye kalimagezi ayongera okutangaaza n'okulongoosa ebyokusasula omusolo ogwa value added tax. Etteeka ligamba nti omuntu yenna alina turnover oba atunda ebintu mu mwaka gwonna ne biwera miliyoni 150 alina kugenda ku lukalala olwa VAT. Wadde tubadde nagwo tuluddewo okugutegeera ate nga ne bagusasula batono nnyo kuba bandibadde bagusasula emitwalo 3,200. Enamba ntono nnyo. Abadde agamba nti nze ebyamaguzi byange olunaku bibeera miliyoni 1 nga tuyimiriddeko tusanze nga ziyita mu 10. Osanze atunda 10. That is the level of under declaration gye nkubulirako. Ate ekyokwewuunyisa ebbeeyi gye basaba ku bintu byabwe y'emu ne bali abajjako VAT. So baba bakyajinga naye zino sente nga bazitwala nga amagoba. Nze mu kulowooza kwange gaapu eriwo nti y'abantu abasuubuzi oba bannansi okusalawo ne tugamba nti katuwa omusolo gwe tulina okuwa oba katugendere mu kye tubaddemu okumala akaseera wadde si kituufu. Abatagala kumanya ekyamazima kye bakola mu bizinesi zaabwe tebaagala EFRIS. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.